السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال جل جلاله: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وكان من دعوات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. وكان يدعو قائلا: يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. amatenda amajjuvu tugatenda n'ennannyinigo wa kitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala, rabbun mulabirizi wa kitiibwa Allah ateetaaga bulabirizi bwa kitonde kyonna, wa khaliqun laysa bimakhluqin, omutonzi yekka Allah nga ye si kitonde, era nga byatonze wa kitiibwa Allah talina bye yeetaaga mu byo. Abayahudi bwe bajja eri nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ne bamugamba: ya Muhammad, owange gwe Muhammad, tubuulire Katonda wo, ani amuzaala, ani jjajjaawe, abaana yazaala bameka, ye afaanana atya, awangaalirawa? Wakitiibwa Allah mu kaseera ako yassa essula nnamba esomebwa mu Qur'ani, n'agamba nabiyuna, n'amugamba nti abantu abo bagambe nti qul huwa Allahu ahad, Allah subhanahu wa ta'ala bagambe nti ali omu, la yahtaaju ila shay'in, tayina kye yeetaaga mu bitonde bye, nga waatayina kyayinza kusaba mu kyo buyambi, wabula ate ebitonde byonna byetaavu eri ye Allah. Allahu samad, bagamba abantu abo nti Allah ali omu, as-samad, ate nga ye mulabirizi wa buli kyonna ekirabirirwa. Kyova olaba Allah wali yagamba nti alhamdulillahi rabbil alamin. Ezimu ku ssuula ze tuddiringana buli kaseera konna, buli swala ya muntu yenna, era nga mpaji ku mpaji z'omu swala aya etandika mu yo eyitibwa suratul Fatiha, aya esookera ddala tusooka kuyimirizaawo kigambo ekiraga nti wakitiibwa Allah ye mulabirizi wa buli kyonna ekirabirirwa. Era tutandika tugamba nti alhamdulillahi rabbil alamin. Amatenda amajjuvu, amatenda agannama ddala, asaana okwebazibwa, asaana okutenderezebwa, tasaana kwerabirwa, ga alina kuba omu wakitiibwa Allah rabbil alamin, omulabirizi wa buli kimu kyonna. Musajja omu yali ayogera yagamba nti wa kullu ma siwa Allahi alam, buli kyonna ekitali Allah kyonna kirabirirwa bulabirirwa. Omwo teekamu ggwe, teekamu taatawo, teekamu abaana bo, teekamu mukyalawo, teekamu buli muntu yenna gw'olabako amulabirira ye Allah. Kaina man kan, mu mbeera yonna gwe gy'omulabiddemu amutadde mu mbeera eyo ye wakitiibwa Allah. Abe mugagga amutadde mu mbeera eyo era nga yamulabirira mu bugagga bwalimu Allah.
abe mwavu nga mu mbeera gy'ali mu ggwe ng'omulaba nti mwavu, Allah yamutadde awo ate era wamwetaaga era wamulabirira. Ng'ovudde ku bantu genda mu zimalayika, okuva ku Jibuliiru asembayo malayika asemberayo ddala okuba ow'ekitiibwa asinga zimalayika zonna, amulabirira ye Allah. Okutuuka ku malayika esembayo okukola omulimu gwe gw'olaba ng'omutono, naye agirabirira ye Allah. Tewali kitonde kyonna mu nsi muno okuggyako nga mulabirizi waakyo ye wa kitiibwa Allah. Ekyo nno buli swala zaffe kaseera konna buli woogiyingiramu bw'oti manya nti ekigambo ky'otandika nakyo osooka kuyimirizaawo bwannamunigina bwa Allah, era n'okakasa nti omulabirizi w'ebitonde, omulabirizi wa buli byonna ebirabirirwa ali omu wa kitiibwa Allah. Nabwekyo nkujjukizanga kaseera konna ndabeera mpuliriza okubeera nga teweerabiranga mutendereza, teweerabiranga mwebaza. Akoledde bingi by'omanyi n'ebyotamanyi, wotandika kubibala toyinza bimalayo. Wa in ta'uddu ni'mata Allahi la tuhsuha, wotandika kubala Allah byakoledde toyinza bimalayo. Osaana kumwebaza, tosaana kumujemera kaseera konna. Mwebazenga, totunulira mbeera gy'olimu ssaawa zino olw'okuba ng'oli mu kanyigo, oba totunuliranga akaseera konna akakanyigo nga kazze gy'oli n'ogamba nti yi Katonda lwaki. Jjukira wabula Allah byazzenga kukolera. Ng'oba oli awo wali tosobola kubyekolera. Senga Allah yakuleka mu lubuto lwa maama wo, ani yali kuggyeyo? Wali wadde osobola okwejjayo? Kale si ekyo kyokka, senga Allah yakuleka mu buto n'atakuza n'akulekera ekyokwekuza kyokka, ebisigadde byonna ebyokuliisa ebyokuwa omukka byonna n'abikolera, naye n'akulekera ekintu kimu n'agamba nti gwe weekuze, n'akikulekera, wali badde osobola? Mwana omu mumanyi Allah subhanahu wa ta'ala yamujjulula, naye bamuzaala nga baana abalala bazaalibwa, era n'ataata we ne maama we ne basanyuka nnyo nti bazadde omwana. Omwana yali wa bulenzi. Mu mbeera eyo ng'azaalibwa omwana, Allah n'agenda amusiba, n'amusibira mu stage emu ya buto. Emyezi ne giyitawo, ayina okubeera nga atandika sitepu ez'okuba nga ayavula nga tayavula, sitepu ez'okugejja zonna nga talina kyakola, ali awo alinga bebbi. Mwaka ne gwetooloola gumu, ebiri, esatu, la hawla wala quwwata illa billah. Ng'omwana Allah amutadde awo, tewali asobola kumuggyawo. Ne bagezaako byonna bye bagezaako, akhiran ekyasembayo kwe kutuula ne bakkiriza nti omwana waffe Allah yamugerera wano wagenda okubeera. Myaka ne giwera emyaka 7, myaka 7 naye ng'alinga bebi. Bwe Allah yakuggyayo, senga yakulekaawo. Nabwekyo totunuuliranga mbeera ya buzibu bw'olimu, oba totunuuliranga buzibu bw'olimu tebukuleeteranga okubeera nga olemererwa okwebaza wa kitiibwa Allah. Bingi nnyo byakutaasizza, bingi byakuyisizzaamu, oba oli awo nga si senga ye kubanga abikuggyeemu, tewali bivuddemu. Obuto Allah yabukuggyamu nga bangi Allah bajjululira mu buto, n'akuleta n'ajja akukuza. Nabwekyo kaseera konna tumwebazenga, ate mu kumwebaza tumwebazenga olwebaza olukakasa nti ddala omwebaza, ng'era bye weebaza okakasiza ddala nti bituufu. Teweebaza lwebaza lwakukwenya, wabula weebazenga Allah n'olwebaza olukakasa nti ddala weebaza. Olunaku olwaleero njagadde ampuliriza twejjukanye ku nsonga wakitiibwa nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yalinga mu dduwaaze, era Allah subhanahu wa ta'ala yajogerako ensonga eyo mu suratul Fatiha, era si mu suratul Fatiha, mu Qur'ani yajjanga ajogerako emirundi mingi nnyo, si mu Qur'ani mokka, ne mu hadithi al-Qudusi, hadithi zetumanyi obulungi yajjanga n'ajogerako nsonga ki? Nsonga ya bulungamu. Era njagadde okwejjukanya nti buvaawa, ani abugaba?
bw'osobola okwagaliza omuntu n'alungamu batosobola. Ampuliriza, wakitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala mu bimu ku bye yatutegeeza bye yagamba nabbi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yamugamba nti innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allaha yahdi man yasha. Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam tukimanyi bulungi nti yazaalibwa wulida yatiima, yazaalibwa nga mulekwa, talina taata we. Oluvannyuma lw'akaseera akayitawo akaali akatonotono ne wakitiibwa Allah n'amujjululako ne maama we, naye Allah n'amutwala. Idhan wulida yatiima, yazaalibwa mulekwa, wa aasha yatiiman, n'awangaala obulamu bwe obwasigalayo nga mulekwa, n'ajja akulirako mikono egy'enjawulo. Omugumu ku mukono gwe yasembayo okukuliramu gwali gwa Abu Talib, era yamulabirira nnyo, yamukolera bingi. Era n'obusiraamu buno eno okujja okubeera nga bulabikako okutuukako we buli essaawa zino bwayitira nnyo ku mukono gw'omusajja oyo ayitibwa Abu Talib. Kakati Abu Talib mu kaseera k'okuba nga wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala amaze okussa obubaka ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agobebwa, buli omu amugoba, buli omu amukola ki, amuyisa bw'ati buli kimu. Yaddukiranga eri Abu Talibi ng'era yamubuddaabudda n'amulabirira, n'amuzzazza, n'agaana bakulu banne okubeera nga babonyaabonya mutabani we. Kakati Abu Talib mu kaseera ako embeera yajja nga wakitiibwa Allah we yateekateeka ensi eno nti teri muntu agenda kubeera ku yo lubeerera. Abu Talib kaseera k'okufa katuuka gy'ali, Nabbi Muhammad yajja gy'ali, amugamba ya owange taata, mbadde nkusaba gamba ekigambo la ilaha illa Allah Muhammadun Rasulullah, kakasa nti tewali asinzibwa mu butuufu bwa kusinzibwa okuggyako Allah. Abu Talibu ebbanga lyayitawo nga nabbi waffe amugamba ebigambo ebyo, amugamba wange gamba qul la ilaha illa Allah, gamba nti la ilaha. Abu Talib ekigambo ne kigaana. Oluvannyuma lw'okubanga ekigambo kiganye, nabbi n'asalako n'agamba oba kino kiwanvu nnyo, n'amusalirako n'amugamba nti kale gamba bugambi la ilaha illa Allah kyokka. Shahada tuyingiza mu busiraamu zirina kuba bbiri. La ilaha illa Allah erina kuba emu, naye bulambalamba bwayo erina ennyingo bbiri. La ilaha illa Allah, tewali asinzibwa mu butuufu bwa kusinzibwa okuggyako Allah Muhammadun Rasulullah, ne nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama mubaka wa Allah ng'obikakasa bulungi. Naye nabbi yatuuka ku leve esalako ekigambo ekimu kubanga yali akikakasa nti kasita anayogera kino eno kinakikakasa kyakimanyi. Abu Talibi ekyennaku wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala teyamuwa buluŋŋamu, era oluvannyuma lw'okubanga wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ajjuludde Abu Talib, nabbi yawangaliranga mu nnaku ng'awulira ennaku, alaba taata we yali afuddeyo. Allah kwe kumusaako etteeka erigamba nti innaka la tahdi man ahbabta, owange toluŋŋamya gwe gw'oba oyagadde, walakinna Allaha yahdi man yasha, naye aluŋŋamya ye wakitiibwa Allah aluŋŋamya oyo gw'aba akoze eki, gw'aba ayagadde. Kakati oluvannyuma lw'okubanga wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ategeezezza nabbi waffe nti yaluŋŋamya era aluŋŋamya gw'aba ayagadde, nabbi yakitegeera era n'ategeera nti wakitiibwa Allah tayinza luŋŋamya muntu okuggyako oyo gw'aba ayagadde. Nabukyo kyenjagadde okwejjukanyako kyekiriwa alhidayatu biyadillah, obuluŋŋamu bwonna mpuliriza buva eri Allah. Tewali buluŋŋamu bw'ogenda kutuukako,
tewali muntu gwogenda kulaba ng'atuuse ku ddaala ly'obukkiriza oba tewali ddala lya bukkiriza lyonna lyogenda tuukako oba gw'olaba oyo lyatuuseeko okuggyako ng'alimutuusizzaako ye wakitiibwa allahu subhanahu wa ta'ala. nabwekyo teweewaaniranga ku bantu kaseera konna olw'okuba ng'olina ibaada yonna gy'olabanga okola. zibe swala 5 ng'olaba ozisaala totuukanga ne weewaanirawaanira ku bantu n'otuuka n'okkakkanya abantu olw'okuba nga gw'osaala bo tebasaala. tokkakkanyanga abantu olw'okuba ng'oyambala ekkanzu bo Allah takibasobozesezza tannaba kibaluŋŋamyako tannaba bawa busobozi bwambala kino eno tannaba batuusa ku ddaala eri. nabwekyo totuukanga ku ddaala lyonna mpuliriza ery'obukkiriza eddaala eryo n'olabanga gabadde magezi go alikutuusizzaako ye wakitiibwa allahu subhanahu wa ta'ala. era teweesitulanga n'otuuka ng'olaba baneena abatannaba kusobola kusinza Allah n'otuuka n'olaba nti gw'olire ku levo ya waggulu ku bo n'otuuka okubakkakkanya n'otuuka obbalaba kyamuli. wabula tunuulizanga Allah wabanga ayina wonna wakutadde ku levo y'obukkiriza bwonna bw'olabanga otuuseko mpuliriza tunuuliranga bano abatannaba kutuuka ku levo eyo n'eriiso ery'okusaasira n'eriiso ery'okubasabira wakitiibwa Allah abatuuseewo. wakitiibwa Allah alina ekigambo kye yagamba nti fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. temwesituliranga situlira ku bantu temwewaanirawaaniranga ku bantu tobangako omuntu gw'olaba ng'akyali mu mbeera ey'obulamu nga ggwe bw'olimu ng'olaba alina levo gy'atuuseko ey'obukkiriza n'otandika okumwogerayogerako ng'omuwaanawaana buli kaseera konna. huwa a'lamu biman ittaqa ku lw'ensonga nti omutuufu atya Allah subhanahu wa ta'ala mu butuufu bw'okuba ng'amutya atya Allah amusinza mu butuufu bw'okuba ng'amusinza era agenda okutuuka ne taqwa mu maaso ge Allah subhanahu wa ta'ala yamumanyi. bannamalungu bajja eri nabbi mu kaseera ng'akyali mulamu ne bajja ne bagamba nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne bamugamba nti qalat al-a'rabu amanna bamugamba wange Muhammad ffe tukkiriza essaawa zino levo gye tuliko ya bukkiriza buli obwa waggulu nga bo balaba nti batuuse ku levo y'obukkiriza. qalat al-a'rabu amanna Allah agamba mu kaseera ako n'amugamba qul lam tu'minu abo bagambe tebannaba kutuuka ku levo ya bukkiriza gye njagala tebannatuuka ku levo ya bukkiriza kutuuka kugamba bantu nti bo bakkiriza walakin qulu aslamna naye mugambe nti tumaze okusiramuka tukkiriza Allah mbutuufu w'okuba nga tumukkiriza. kakati oluvannyuma lw'okuba nga mutegedde nti musiramuse musabe eri Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nga abaluŋŋamya mu butuufu bw'okubeera nga bakola ki. ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم obukkiriza tebunnaba kuyingira mu mitima gyammwe mu butuufu bwa kubeera nga bukola ki. nabwe kyampuliriza totuukanga ku levo yonna n'olaba nti gwe levo gy'oliko essaawa ezo gy'oliko ebeera eya bukkiriza mu bukkiriza totuukanga ku levo ya bukkiriza n'otuuka n'olaba nti tokyasobola kudda wansi. totuukanga ku levo y'obukkiriza eya waggulu n'otuuka n'otandika okwewaanira ku bantu n'otuuka n'otandika okukkakkanya abantu abasigadde. farubba muliin osobola okubeera ng'olaba nti gw'oli ku levo ya waggulu mu bukkiriza naye ate ng'oba oliawo mu bukkakkanya baneeno mulimu akusinga ekitiibwa mu maaso ga wakitiibwa Allah. inna akramakum inda Allahi atqaakum abasinga ekitiibwa mu maaso ga Allah yabasinga okutyani Allah. ate tewali amanyi nti yasinga okutya Allah oba tewali gw'ogenda kumanya nti ono yasinga kutya Allah okuggyako Allah nga we yagamba nti huwa a'lamu biman ittaqa.
yamanyi atya Allah amutendereza mutufu wo kumutendereza amusinza mutufu wo kubanga amusinza yamumanyi yekka Allah. Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ezimu ku hadithi ezava ku Allah subhanahu wa ta'ala fima rawahu an rabbih, Allah subhanahu wa ta'ala ebimu ku bigambo byayogera nga agamba abaddu ebyatajira mu Qur'an wabula byajira mu hadithi za wakitibwa Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ko wala nagamba nti ya ibadi abanke mu baddu bange kullukum dallun illa man hadaitu, mwenna muli babuze illa man hadaitu, okujjako oyo gwemba nnuŋŋamizza, okujjako oyo gwemba mpadde obuluŋŋamu. Fastahduni ahdikum, abange munsabe obuluŋŋamu nja kubeera nga mbaluŋŋamya. Wasibu Allah subhanahu wa ta'ala ekimu ku byatuteekerawo kubanga tuddiriŋŋana emirundi egisukka mu 5, emirundi egisukka mu 10, emirundi egisukka mu 20 buli lunaku, kyekigambo ekigamba nti ihdina sirata almustaqim. Buli swala tulina okukiddiriŋŋana. Ihdina sirata almustaqim, ay Allah tukusaba otuluŋŋamya eri ekkubo eggolokofu. Ihdina sirata almustaqim, ay Allah tukusaba otuluŋŋamya eri ekkubo eryannamaddala. Ampuliriza, sooka weebuuze, nga nkubuuza seetaaga kunziramu. Weebuuze kaseera konna abasala ebiseera byonna abalina kuba basiraamu. Tetumanyiire Peetero asaala, era tewali Allah Peter gwe yagamba n'agamba nti owange kati musaala. Bonna Allah be yagamba okusaala babeera basiraamu nga ggwe. Naye ate maadhalika Allah abalagira mu busiraamu bwabwe era mu kujja okusaala kwabwe. Ampuliriza, omuntu ava ku byavaako neewaayo obudde bwe n'agamba nti swala 5 kanziteeke mu budde bwazo. Ampuliriza, abeera tali ku levo ya wansi. Swala 5 si kintu kyangu olw'okubanga gwe wakimanyiira. Bangi nga wallahi kibakaluubirira. Maadhalika wakitibwa Allah baneena abavuddeyo abali ku leve ey'okuyimirizaawo esswala, ey'okumuyimirizaawo esswala mu biseera byazo. Allah bagamba muddiŋŋane ekigambo ihdina sirata almustaqim. Lwaki? Ku lw'ensonga nti huwa a'lamu biman ittaqa, yamanyi agenda okuluŋŋama mu butuufu bw'okubanga muluŋŋamu, era yalina obusobozi bwokka obuluŋŋamya omuntu. Ezimu kuzaali ku dduwa za wakitibwa Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yasabanga. Maadhalika Nabbi Muhammad sallallahu ekisookera ddala Allah yamulonda mu bannabbi bonna, era yamufuula khairu khalqillah, ekitonde kyasinza okubeera nga kyagwala mu maaso ga wakitibwa Allah. Si kitonde kyo, si ekyo kyokka, wabula kyekikyasinza okuba ekitonde ekyekitiibwa mu maaso ga wakitibwa Allah. Allah we yamutuma, Allah agamba nti alam yajidaka yatiman fa'awa wa wajadaka dallan fahada. Allah mugamba nti owange twakusanga oli mulekwa nga tolina kintu kyonna ne tukubeererawo. Wa wajadaka dallan fahada. Allah agamba nabbi namugamba twakusanga bino si byoliko, fahada ne tukuluŋŋamya ku bino essaawa zino byoliko. Wa wajadaka ailan fa aghna. Allah agamba nti Allah we yali amaze we yamutuma ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, amazambi ge gonna Allah subhanahu wa ta'ala yagamusonyiwa. Namugamba wanuyassiruka lilyusra, tugenda kwanguyiza byonna gwe byolaba ng'ebizibu, gwe byolaba ng'ebizibu byonna mu ddiini tugenda kubikwanguyiza. Maadhalika mu byonna Allah ebyo byonna byamukoledde, kyekitonde kisyasinze okuba ekyebbeeyi. Maadhalika si ekyo kyokka, ate ekyo ekitonde Allah kyeyasonyiwa. Allah ng'amutuma yamusonyiwa ma taqaddama min dhanbihi, senga ensobi zaaliwo ezaakulembera yali yazimusonyiwa, n'ezaali zirina
senga zaali zigenda kubeerayo ebyaliyo newakubadde tebyaliyo nabyo nga yabimusonyiwa naye maadhalika nabbi sallallahu alaihi wasallam yasabanga kaseera konna ng'agamba nti ya muthabbita alqulub owange gwe atambuza omukyusakyusa w'emitima owange gwe nannyini mitima ng'ogiina ogitambuliza ogiza yonna gy'oba oyagadde thabbit qalbi ala dinik omutima gwange guneeno gugonze gubeere ku ddiini yo era yasabanga mu dduwa ze buli kiro yagambanga ati allahumma hdini ay allah nkusaba onnuŋŋamye fi man hadaita onteekemu abo b'oluŋŋamiza mpuliriza wabanga nabbi sallallahu alaihi wasallama asaba edduwa efaananako bwetyo we babanga abakkiriza abasaala esswala wakitibwa allah bagamba nti ihdina muddingana ekigambo ihdina sirata almustaqim ay allah tukusaba otuluŋŋamye eri ekkubo eggolokofu wabanga allah akowoola n'agamba nti ya ibadi abange mmwe abaddu bange abakkiriza nti muli baddu bange munsabe kullukum dallun agamba mwenna muli babuze illa man hadaitu okujjako oyo gwemba nnuŋŋamizza fastahduni ahdikum abange munsabe okubeera nga mbaluŋŋamya nja kubaluŋŋamya olaba nga kisaanira okwesitulirasitula ku bantu tewesitula nga mpuliriza fala tuzakku anfusakum tewesitulanga neweewaanawaaniranga ku bantu ate wenna allah gwabanga aluŋŋamizza mpuliriza sabanga nnyo allahu subhanahu wa ta'ala akukuumire ku levo y'obukkiriza bwabanga akutaddeko era bukuttirengako ekimu ku bitasaana kuva mu dduwaazo ye dduwa nabbi gye sallallahu alaihi wasallama gye yasabanga ng'agamba nti ya muthabbita alqulub thabbit qalbi ala dinik owange gwe omukyusakyusa w'emitima owange gwe agonza emitima owange gwe nannyini mitima thabbit qalbi ala dinik omutima gwange gwanguye gugonze gubeere nga gwanguyirwa eddiini yo duwa eyo gisabenga kaseera konna sabahan wa masa ku makya n'akawungeezi gisabenga wobanga togimanyi mu luganda mu luwarabu gisabe mu lulimi lw'oluganda lw'otegeera tegeezanga allah omugambe ay allah gwaluŋŋamya ay allah gwe nannyini mitima gineene mitima mikalubu ne woba ogiruŋŋamizza tewali ayinza kubeera ng'agijja ku buluŋŋamu bw'oba ogitaddeko gisabe mutegeezenga allah omugambe ay allah omutambuza w'emitima omukyusakyusa w'emitima nkusaba omutima gwange oguba gubadde guyina okuseerera kugenda okuseereramu nkusaba ay allah welibaga gabadde mazambi nga nina geŋŋenda nkusaba abi byonna obintaasi ay ya rabbi onteeke ku buluŋŋamu bwannamaddala musiramu wenna edduwa eyo togijjanga ku lulimi lwo saba allah kuluŋŋamya eri obuluŋŋamu bwannamaddala yakirakira allah n'agamba mukiddiriŋŋane nga kaseera konna n'akifuula mpagi mu swala ihdina sirata almustaqim sirata alladhina an'amta alayhim ghayri almaghdubi alayhim wala ddallin ampuliriza obusiramu bw'omuntu yenna wakitibwa allahu subhanahu wa ta'ala yabwesigaliza era mbimu kumanya ga wakitibwa allahu subhanahu wa ta'ala mu bitendo byeyeetenda nabyo yagamba nti alhadi ye muluŋŋamya yaluŋŋamya allah alhadi huwa allah aluŋŋamya ye allah wabula ate ekyo tekikugaana kubeera ng'oyagaliza omuntu okuluŋŋama togamba ng'omuntu nti owange okuluŋŋamya kuli mu maaso ga wakitiibwa allah n'obeera ng'ate abantu abalala tobaagaliza kubeera ng'obaluŋŋama wakitiibwa allahu subhanahu wa ta'ala yagamba nti kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bilma'rufi wa tanhawna 'anil munkar abange muli ekibiina ekirungi ekivuddeyo kaseera konna ta'muruna bilma'ruf mugenda kulagiranga obulungi oba mulagirenga obulungi wa tanhawna 'anil munkar muziyisenga obubi
watusari'una fil khairat ate mubanga mubimaliriza ebyo mugezengako kulaba nga kaseera konna mwangwirira okubeera nga mukola emirimu emirungi nammwe n'okusabanga wasiwa Allah kaseera konna okubalungamya. Nabbi sallallahu alaihi wasallam najja n'agamba togenda kubeera mukkiriza mutuufu bwa kubeera mukkiriza hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Omuntu tagenda kubeera mukkiriza mutuufu bwa kubeera nti mukkiriza okutuusa wanaayagalize muganda we ekyo kyayagaliza omwoyo gwe, wabula wobanga oyagaliza muganda wo kyoyagaliza omwoyo gwo mu bukkiriza nga Allah gwe bwolaba bwakutuusizzaako, lebo y'obukkiriza gwe gyolaba nti Allah agikutuusizzaako. Wobanga oyagala omuntu yenna atuuka ku levo eyo, ekisookera ddala muteekenga mu dduwa, musabanga Allah. Oluvannyuma unzur ilayhi bi'ayni rahma, mutunuulirenga n'eriiso ery'okusaasira, tomutunuuliranga n'eriiso ery'okubeera nga buli kaseera omunyiigira, toyagala na kubeera ng'omulamusa. Musiraamu omu alina ekigambo kye yaŋŋambye ennaku ezo. Yaŋŋambye nabadde nina gurupu gye ndimu, gurupu gye nabaddemu bino ebya WhatsApp, gurupu gye nabaddemu nabadde nsindikamu ebintu ebyenjawulo, niyo oba oliawo nga ze simanyi nti binakuwaza abantu. Gyabadde misomo bati nga tegiriku, naye nga misomo. Naŋŋamba nti naye nagenze okutunula ku simu yange nga ndaba mu gurupu banzigyemu, tebalina kye baŋŋambye naye banzigyemu bujja ne gurupu zino eza bulijjo. Naŋŋamba naye kyannumye ng'omuntu kyannakuwazza. Naŋŋamba tebali kye baŋŋambye wabula okunzigyamu obujja, oba oliawo nga mbadde nina emigaso gyenfuna mu gurupu eyo. Kakati ampuliriza, laba omuntu wogenda okumulumya, laba oba alumiza musiramu munnaako olw'ensonga nti yasindise oba oliawo ebintu emisomo, naye nga misomo gyanjawulo naye nga negitasanyusa abantu kakati ekyo kyokka kye baakoze mu kifo ky'okusembeza omuntu ono, mu kifo ky'okumutunuulira n'eriiso ery'ekisa, ne bagenda bamunnyonnyola bagamba wange bino byokola si bye bituufu by'okuba ng'okola, ekituufu kye kino, emisomo gino gy'olina osiyana si gye gino gy'olina okusheyalinga, ebituufu gye gino gy'olina osaasaanya. Bamugeze nga bamukola ki? Nabwe kyampuliriza, totunuuliranga omuntu yenna, omuntu gw'otunuuliranga mu mbeera gy'alimu nga tannaba kutuuka ku levo ya bukkiriza gwe bw'oliko, tomunyiigira oba tomuyisa mu mbeera mbi, kubanga alhidayatu biyadillah, obulungamu buli mu maaso ga wakitiibwa Allah. Wandibanga oweeraba gwe ku levo gy'oliko ng'olaba bano abasigadde bali ku levo ya wansi, wakitiibwa Allah najja asitula bano eno bano boolaba nga bali ku levo ya wansi, Allah najja abasitula ne bayita ku ggwe, ate ggwe Allah n'abeera ng'akukkakkanya maaso ga wakitiibwa Allah, n'otuukayo nga wali olowooza nti osinza Allah naye nga maadhalika nga tewamusinzaako, nga ibaada zo zonna ziganatuuka mu maaso ge. Yagamba Nabbi sallallahu alaihi wasallam, yagamba Allah subhanahu wa ta'ala, waliwo abantu ku lunaku lwa qiyama bagenda kujja nga balina emirimu gyabwe, ng'emirimu gye balina gye baakolanga, baasaalanga, baasaddaakanga, byonna emirimu baakola mingi. Maadhalika nga mu mirimu gye bakola emingi waliwo ensobi ze baakolanga naddala wakati waabwe n'abaana Adamu, min baabi dhulm. Allah agamba nti Nabbi sallallahu ayagamba nti fayaj'alahu Allahu haba'an manthura, emirimu gyabwe gyonna gye baakolanga wasiwa Allah tagenda gitunuulira. Olw'ensonga zino wammanga Nabbi sallallahu alaihi wasallam abuuza basahaba n'ababuuza, abange atarifuuna, mumanyi omuntu omwavu nkupe atalina kintu kyonna?
basahaba ne bamubuuza Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah yasinga okumanya. Agamba nti yo muntu agenda okujja ku lunaku lwa qiyama nga yayimiriranga ekiro, yasaddakanga, yakola biki byonna nga yayina emirimu mingi, naye maadhalika ajje ku lunaku lwa qiyama nga sabba hadha yavuma ono, shatama hadha sabba hadha wa shatama hadha yavuma ono, nakkakkanya ono namutwalira kya olw'okubanga ye yeerabira ku leve ey'okubanga ye mukkiriza, abasigadde tayagala kumanya. Wa akala maala hadha, emirimu gye olw'okubanga yeetwalira mu mbeera ezo ez'okubanga yeesitulasitula, abasigadde n'abakkakkanyanga. Allah olw'okubanga yabalyazaamaanya n'abakkakkanya n'abavuma n'abakola biki, Allah subhanahu wa ta'ala agenda kukwata emirimu gye agiwe bano abantu be yavumanga we babanga baali basiraamu. ne bwe kyampuliriza mu mbeera yonna ey'obukkiriza gy'obanga otuuseeko, abantu abalala baagalize, naye mu kubaagaliza baagalizenga olwagaliza olusinga okuba olulungi. wasibwa Allah yagamba nti qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Yagamba nabbi n'amugamba nti abantu bagambe hadhihi sabili, ekkubo lyendiko lyeririwa, ad'u ila Allah, abantu mbakowoola mbazze eri Allah. naye Allah subhanahu wa ta'ala ine ekigambo yagamba nti ud'u ila sabili rabbika bilhikmati walmaw'izati alhasana. yamugamba nti owange nabbi na bonna abakugoberera, kubanga yagamba nti ana wamanittabani, nze n'abangoberera tukowoola omulimu gwaffe ogukyasinza okuba ogw'ebbeeyi wetumaliriza okubanga tukkiriza Allah mu butuufu bw'okubanga tumukkiriza. omulimu gwe tulina okukola gwakubanga n'abantu baneno tubakowoola tubazze eri Allah, tugezaako okubategeeza nti abange kino ne kino si kituufu, alina okusinzibwa mu butuufu bw'okusinzibwa y'ono ye Allah. naye Allah amugamba nti ud'u, owange wobanga okowoola abantu kozesanga alhikma, amagezi aga waggulu ennyo, teekangamu wobanga okugamba abantu wobanga ogamba abantu nti asinzibwa mu butuufu bw'okusinzibwa ye Allah subhanahu wa ta'ala, yamugamba nti bagambe bilhikma n'okumanya okwenjawulo, teekamu alhikma, amagezi aga waggulu ennyo, walmaw'izati alhasana, n'okubagamba ebigambo ebinyuma, ebigambo ebiwoomu. fe olwaleero ekisinga okuba nga kikwasa ennaku bwe tuba tukowoola abantu babe basiraamu bannaffe ng'oba oliawo bye baliko si bye tuliko, tugezaako okubateerawo embeera ey'akanyigo, tubanyigiriza bunyigiriza mu mbeera etya, tugamba nti abo tubajjeko salaamu, tetubawa salaamu, tetubawa ki salaamu. nali ntambula subhanallah, mu kutambula nensinkana omusiraamu, nangamba seeka ndi munakuwavu, nsinkanya abasiraamu. mu kusinkana abasiraamu mbawadde salaamu, mbagambe salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, salaamu yange tebagizeemu. maadhalika mbadde nva ku muzikiti nga nabo bagenda ku muzikiti, mbawadde salaamu ne mbagamba salaamu alaikum, nendowooza tebawulidde, nensitiramu salaamu omulundi ogwokubiri nga nsitudde eddoboozi, ne mbagamba salaamu alaikum nga batuuseko bwenti, salaamu yange tebagizeemu. nenjiddamu omulundi ogwokusatu nenjimalayo nti salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, abasiraamu baganye okuddamu salaamu yange. subhanallah, nagamba nze wallahi omuzikiti ogwo nguvuddeko, sigenda kuguddamu. nvo laba ekikolwa kyokoze, oba oliawo ono yalina obukendeevu bwe, alina ibaada ezitamugendera bulungi, tetanabasobola kubeera ng'azikola, naye ate baneeno kye baakola bamuleetera kubanga ne ibaada gy'abadde aliko ey'okubanga asaala essola mu jamaa naye agivuddeko. musiraamu yali mupya, abo aliawo alina byatalina kugukamu mu byo, akyalina obukendeevu bwe nga ye omuntu, baneeno bamutamizza.
nabwisho yagamba nti ud'u ila sabili rabbik bilhikmati walmaw'izati alhasana. Abantu gezaako okulaba ng'obakwata bulungi kaseera konna, bagambe ebigambo nga tebigenda kubajja ku ddiini. Siraamu washibwa Allah musaasire, kyatwala ebbanga okumuzza omutima. Sigamba nti bino yali asinza lwa kusinza nti yali tasinza ku lwa Allah, naye ate asinkanye basiraamu banne. Obusiraamu bugamba innamal mu'minuuna ikhwa fa aslihu baina akhawaykum, obusiraamu mwenna muli baluganda fa aslihu baina akhawaykum. Wakati mu kubanga agasse yagezezzaako okubanga abatoledde salaamu, agezezzaako okubalaga nti waluganda nabo bamuggyeko bujja, bo bakutudde. Nabwe kyampuliriza tugezengako okulaba nga tweyishiza bulungi ku bantu abo be tulaba nga tebannatuuka ku levo ya bukkiriza gwe bw'oliko. Musajja omu yagamba nti silman qata'ak, omuntu wagezangako okulaba nga akukutula mpuliriza, gezaako okulaba ng'oyunga. A'ti man haramak, akumye gwe gezaako okulaba ng'omuwa zempisa ez'obusiraamu. Musiraamu munno gw'omulabanga ng'ayina okuseerera kwaseeredde, gezaako okulaba ng'omuzza ku busiraamu obutuufu, wabula ng'omuzza ku busiraamu obutuufu mu mbeera ekyasinza okuba ennungi. Kimaliriza nakyo washiibwa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kyenatandise nakyo yali nga mu duwa ze ng'asaba nti Allahumma hdini fi man hadait. Yasabanga kaseera konna ng'asaba ayi Allah nkusaba onnuŋŋamye, onteeke mu baddu abo b'oluŋŋamizza. Era Allah yamugamba nti mu mbeera yemu twatandise tugamba nti Allah yamugamba innaka la tahdi man ahbabt, toluŋŋamya gwe gw'oba oyagadde. Mpuliriza, wandibanga olina omuntu gw'oyagala aluŋŋame era ng'oyagala nnyadde ku butuufu bw'oliko nga ggwe, kubanga ggwe omanyi nti butuufu, naye ye tannaba kumanya nti bwe butuufu. Ekisookera ddala amakubo g'olina okuyitamu ng'omutegeeze nti bwe butuufu, amakubo gano wammanga. Erisookera ddala okumutegeeza nti kyaliko kye kituufu. Ekkubo eryokubiri okumugamba nti kyoliko kye kituufu mu mbeera esinga okuba ennungi, mu kumunnyonnyola nti kyoliko kye kituufu ng'okozesa ebigambo ebirungi, ebigambo ebiwoomu, ebigambo ebikkakkamu, nga tomuvuma, tomugoba. Ekkubo eryokusatu ly'olina okuyitamu okubanga omuntu oyo akwegattako ku ibaada gy'oliko ery'okumusabira eri Allah subhanahu wa ta'ala. Musabe Allah omutegeeze, ayi Allah nkusaba onnuŋŋamye nze. Ate w'obanga osaba Allah ng'omusaba hidaaya, tosabiranga muntu yekka, sookanga gwe kennyini. Mutegeeze Allah omugambe ayi Allah nkusaba onnuŋŋamye eri ekituufu. Wobanga olaba ekituufu omugambe Allah ayi Allah nkusaba onnuŋŋamye eri ekituufu. Ayi Allah nkusaba ne muganda wange ono muluŋŋamye eri ekituufu. Ge makubo agasatu erisookera ddala gye tugambye nti okumutegeeza. Yagamba kuntum khayra umma ukhrijat linnas ta'muruna bilma'ruf, abantu bategeeze nti ekituufu kye kino. Ekyokubiri kozesa ebigambo ebirungi. Allah biyagamba nti bilhikmati walmaw'izati alhasana, ebigambo ebirungi. Ensonga ey'okusatu okusaba Allah, musabe Allah omugambe ayi Allah nkusaba onnuŋŋamye oluŋŋamye ne bano. Kyova olaba nti nabiyuna Ibrahim alayhi salatu wassalam yasaba mu dduwa ze, yagamba nti rabbi jahalni muqiima as-salah wa min dhurriyyati. Jukira twatandise tugamba nti obuluŋŋamu tebuli mu mikono gya kitonde kyonna. La malakan muqarrabu, si malayika Jibuliru talina busobozi buluŋŋamya kitonde kyonna. Wala nabiyyan mursal, yadde nabbi teri nabbi yenna asobola kuluŋŋamya kitonde. Kyevolaba Allah yagamba nabbi Muhammad tosobola kuluŋŋamya gwe gwoba oyagadde. Wala waliya, yadde omuntu alina takuwa nti aliyawo masha Allah yalina takuwa, musajja masha Allah asiiza nnyo Allah nti asobola okuluŋŋamya abantu. Tekiri mu mikono gya mwana Adamu yenna, ekyo kiri mu mikono gya wakitiibwa Allah. Era mu dduwa za Ibulayimu nabbi waffe Ibrahim, maa dhalika Allah agamba nti inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa
ولم يكن من المشركين. إبراهيم يوم الله ويتنا نبيتنا بيجاسيز وكبه بيجوف مسلم بيتنا نبيه مسلم. نما ذلك الله أقامت إبراهيم مدوزة يا سبعة يقام ربي جعلني مقيم الصلاة أي الله كسبان زنفور ومدوي ميزا والصلاة ومن ذريتي نابا نبي تيسوق لكبيران قبلون يا كشتوف وبلا يبسبيرانغري الله. لما النبي نوح عليه الصلاة والسلام النبي نوح عليه الصلاة والسلام abantu beyayagala abantu babungame naye teyasobola okutuusiza ddala ku levo y'omwana we ng'agenda kuzikirira omwana wa Nuhu alayhi salatu wassalam. Nuhu amaliriza abantu abakowodde baganye Allah subhanahu wa ta'ala amugambye atuuze ku levo amulaze nti abantu tebagenda kola ki asabye Allah ay Allah kolawo kyokola. Nuhu alayhi salatu wassalam mukwagala nnyo nkakasa bulungi nti mutabani we y'omu ku be yali asinga okwagaliza obulungamu naye teyasobola kumulungamya era Allah yamuzikiriza. Lutu alayhi salatu wassalam yali nabbi wa Allah mukyala wa nabbi Lutu y'omu ku baazikirira Allah be yazingako n'abeera nga abazingira wansi w'ensi. Naye mukyala we bwe yalinga asula naye wabanga teyasobola kumulungamya nabbi Muhammad taata we sallallahu alaihi wasallam taata wa nabbi teyasobola kubeera nga kola ki kiri kitya kugwe bano baali bannabbi kiri kitya kugwa mpuliriza oli musiraamu ng'abasiraamu abalala. Nabbi yalina edduwa nga yasaba era nga asaba busabi Allah n'agamba ay Allah yalina edduwa nga da'watu mustajaba nga Allah ajanukulirawo naye ya hidaya tabiriimu ebyo hidaya bulungamu Allah yakyesigaliza. Kati ampuliriza tukakanga omuntu yenna okubanga adda ku kyoliko nga golaba kyekituufu wabula sabanga Allah agonze omutima gwe sabanga Allah agonze omutima gwe amuteeke ku kituufu ate maadhalika naawe teweerabiranga kusaba Allah wandibanga oba oliawo olaba nti kyoliko kyekituufu naye nga oba oliawo nga si kyekituufu. Kati sabanga nnyo Allah subhanahu wa ta'ala omusabe omugambe ya rabbi ali Allah nkusaba omuŋŋamye eri obulungamu obwannamaddala. Duwaza abakkiriza ebitasaana kubavanga ku mitima. Ihdina sirata almustaqim aya eyo obanga osaala somanga aya eyo ng'okakasa oba gisomenga n'olukakasa nti osaba wakitiibwa Allah kulungamya mu butuufu bwa kubanga akulungamya. Luvannyuma lwa swala kaseera konna ng'olina kyonna ky'okoze ibada yonna gy'okoze luvannyuma lw'okuba ng'olina ibada gy'okoze sabanga Allah omutegeeze ya Allah nkusaba onnuŋŋamye eri amazima agannamaddala kubanga obulungamu buva eri wakitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala. Nsaba wakitiibwa Allah atulungamye eri amakubo amatuufu amakubo agannamaddala atutaasa obubuze atutaasa okubeera mu bantu ababuze. Nsaba wakitiibwa Allah atutaasa okubeera mu bantu aboononefu atuwe okubeera mu bantu abalongoofu. Tukimanyi tuyinza okubanga essaawa zino tutunalongoosa nnyo naye tusaba wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala atuteeke ku levo eyo gy'asinga okubanga ayagala bi'awnihi سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.